Omwaka ogwedde palamenti yayisa eteeka lyobupangisa elya Landlord and Tenants Bill 2022 era nga pulezidenti yoweri kaguta museveni yalitekako mukono abasubuuzi nebasagambiza nga bagamba nti bananyini bizimbe babade basuse okubalisa akakanja. Nenge etteeka likulagira ddala nti omuntu yenna ng'obadde opangisa ekizimbe w'okolera nga kisukka mitwalo 50 walina okubaawo endagaano nga mpandiike ng'era eteekeddwako emikono mwembi gwe ne Landlord nga mukkiriziganyiza ku ndagaano. Abulira ensonga zaffe zikola ki tunyigirizibwa ebibadde biki babeera batukendeereza ku musolo bwe buzibu obugendo tusuula tulemebwa okukola bizinesi mu bulungi. Mu tteeka lino nannyini kizimbe takkirizibwa kwongeza nsimbi za bupangisa mirundi 2 mu mwaka gumu. Okwongeza alina okulaga ensonga lwaki era ng'alina okutuula n'abapangisa be ne bakiteesaako. Wabula nga n'omwaka tegunnaba kuggwako, omugagga nannyini kizimbe ekyakabaala Drake Lubega yayongeza ensimbi z'obupangisa ebitundu 10 ku buli 100 nga kino kijja abasubuuzi abakolirako mu mbeera. Abantu basalire kuki ku renti n'abazino sente temwateeka semanyi mu banka zaani ezo mujjeyo sente muzibayiza temanye ebibanyiga mwena n'abo abataano bye banyiga. Bannange gavumenti tusaba etuyambe sikuzuuka buzuukusi n'oyongeza renti nga toyogedde n'abasubuuzi ne tugenda mu ofiisi ne batugobayo kubanga tusangayo baasikaali. Ate kati ekiyinza okuddako era tuba tukukuma bukumi bannayuganda basobola okusalawo tetugenda kukkiriza palamenti kuyisa amateeka gaayo kujja tunyikiriza eno wansi tugenda lyaki palamenti storage bakozesa nkozese storage mwalaffe tukoye. We tutuukidde mu kifo kino ng'abasubuuzi batabuse nga ne poliisi ebadde batunuulira butunuulizi. Tandikira wansi jangu ku ground olabe ekiriwo muleke muli bantu bannaffe muleke kutulekerera muti tulina Uganda muze Uganda weyina okubeera naye emisolo tegirina kye gikola Kampala awunyaga emazima ekizimbe okiwulira sebo bagambe seeka nkuyise ajje ave yasingana abapangisa be kuba we yali apangisa ekizimbe kino teyazimba ky'abantu 5 yazimba ekizimbe kyakoleramu bantu bonna ate yabasinkane nga bwe bali erirambika wakati w'omupangisa ne Landlord n'etteeka eryo limugamba nga tannaba kwongeza ssente alina okujja n'ayogera n'abapangisa be n'abawa n'ensonga lwaki agenda kwongeza ssente era singa abapangisa bakigaana abatasobola kwongeza nsimbi ezo ne minisita aba alina okuba nga akimanyiiko. Abakulembeze b'abasubuuzi bano okuli Kabanda John, Katongole Godfrey wamu n'abalala bakombye kwerima ne bagamba nti si bakukkiriza mugagga ono okumenya amateeka agaalambikibwa. Katuvudde mu ebyo byonna ekibuuzo kiri kimu kwene embeera abantu bagambye nti obutiko obukonye nti tuseeka ebijanjaalo tebalina na be batunda tuli mu gwa 11 olwaleero lumu ate bagambye obongeza 10%. Nga mukulu Drake Lubega ali waggulu wa gavumenti eveeyo egambe nti balandlords bwe mu Kampala bo balina gavumenti eyaabwe. Otherwise tugenda kutandika okulaga obutali bumativu mu nkola ez'enjawulo. Oba oli awo kigenda kutandikira ku kizimbe kya Kabaale. Olwaleero tetugenda kugulawo kizimbe kino nga Drake Lubega tamaze kujja kugula awundi n'asazaamu bye yawandiise ng'ayongeza abasubuuzi ssente. Mutandika okusasula ssente pulezidenti tukiwakanya ne sekuwakanya yenna twetaaga obwenkanya ng'abasuubuzi. Abantu baabuwadde nnyo mu kacyo kano ng'ekibaabuwaza yeno impunity egenda mu maaso mu balandlord b'omu Kampala wano n'emiriraano. Tulaajanye ebbanga lyonna nga tubagamba bannange nga tuba nga tubawa renti mutuwe nga lisiiti entuufu ekyo kyalema. Omwaka guno gwonna ebyokulongeza abasuubuzi mubirowoozeeko mwaka gujja kutandikira nga mu mwezi gwa 2 ate kino kikyali kituusa ebizimbe byonna bya mwami Drake wagenda kubaawo embeera bweti n'okusingako wano. Bano baagala palamenti ne pulezidenti w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni okuvayo ku nsonga eno bakangavvula omugagga ono. Akwongeza badde alina okwongeza ekitundu kimu ku buli 10 kyokka we twogerera essaawa eno ayongeza kumpi 20%. Ekirala yayongeza dda mu January. Guno omwaka takkirizibwa kwongeza renti yenna takkirizibwa. Alina okuwa abantu notisi ya myezi 3 naffe ng'abasuubuzi ne tuvaayo ne twewozaako naye tuli bennyamivu nnyo abantu bali miranga biwoobe nakwaziirana
twagala bwenkanya mu nsonga eno. Mwami Drake osaaga teri muntu agenda kwongera wadde sinki 10 simwe mwagala ssente mwekka naffe ng'abasubuuzi ssente tuzeetaaga twajja kukolerera famire zaffe n'abantu be tulabirira kino naye kino twagala okutegeeza pulezidenti w'eggwanga nti omwana bw'asobya ewaka batunuulira muzadde so twagala pulezidenti aveeyo ng'akimanyi nti landlords bwe bavaayo ne batutulugunya tutunuulira pulezidenti gwe twalonda yateekawo amateeka getusuubira nti gasobola okuziyiza ono okwefuula kiwaji. Abasubuuzi bano bagamba nti ekizimbe n'embeera gye kirimu mbi nga kyetaaga kulongoosebwa. Naye ekizimbe okigamye bukani ekizimbe kisula olusinga tebakirongoseza amasannyalaze ne gagenda olunaku lulamba mukole ebintu ebirina okukolebwa mubeere banayiba oba olyalyako ekitono oddize eggwanga ekitono kino muleke kutulekerera mutu kyandeeta musasula ekizimbe kisasulwa wenkolera toyi yokka ngisasulira emirundi n'emirundi olunaku eyandibadde ey'obwereere katono ofune olyamu ekyokulya ne kiboola olubuto okiwulira n'obeera nga buli dakiika olinya amadaala bwogakira olinya amadaala bwogakira ogenda ozibanga siringisi kasanvu okalesa eri tewandirekeddeko omukazi ateteekanye ekyokulya be tuli basajja banaku. Tugezezzaako okwogerako n'omugagga Drake Lubega wabula ng'essimu ze teziriiko. Omulangira Junju Moses yakusakidde eggulire lino ku lwa KTV Amalindirire.